Fumba cake. Fumba cake. Tebeza Shakira cakes. Waliwo kunama naye waliwo ekiyitirira. Suna Ben yagobye mukyala we. Abakazi bulijjo nkibagamba. Bako ne ka side business kokola wabbali bawo katamanyi. Nkikubuulira omukyala andaba. Ebintu by'okugatta eby'obugagga. Era oyo omukazi yali mugezi ne yeeteeka ku kyapa. Wemba mwina land title ne bawo naawe beerako. Abakazi kino nkikubuulira. Abantu bakyuka every day. Oyinza okumala n'omusajja emyaka 2 nakasuka enkya mu nnyumba. Bayo ne ka business ko. Bojja kuddawo dde mu byalaavu. Simanya banjagala nga bakwagala ddi. Kyala bakazi b'ennaku zino olina okubeera ng'oli soba. Nga naawe olina ke weekoleddewo. Ogatta otya ssente nebba. Tebakyeyalinga property. Wabeerayo ono omu. Nemba nga muli baana nga muli ba Luganda. Era buli omu kitammwe wafa buli omu bamuwa ebibye. Nemuba muli balongo. You can't share property. Tali omukyala andaba muyina nnyo ebyo ebintu. Simanya tukoze ffenna. Mukoze mwenna kati mutuuse. Siba tuvudde wala. Kati mutuuse. Baayo ne business z'omukyala andaba. Ng'ezizo nga gwe omukyala. Kijja kutaasa bingi. Okugatta eby'obugagga kyangu naye okubyawula. To share properties is but to separate it. Abantu bakyuka wano ona lebo nabira mwamuwulira. Nga bwinganye malaka ne bawe sempala. Abantu abakulu bewandisubidde nti tulabiddeko kwa ona lebo nabira aludde ne bawe. Ne ona lebo nabira wawulira reasons ze yawa. Nga mutufu zirimu amagezi ku muntu alowooza. Kati gwe daawo owoze simanya nze mune bawa nganjagala nnyo kebali kukyawa wolitege. People change. Abantu bakyuka every day. And change is a fact of life. I'm a student of psychology. Nze kigamba mazima. This reality. Abantu bakyuka. Ngera akuyita baby. Bukyekyanga akuyita musege. Twina abantu bangi betwali twagadde ko tebatubuuza. Oyita wana ayita wali nenga mwaliko mulaavu. Wala abantu bazadde abaana ne baseparatinga. Kali gwe mkwano simanyi katijjo ko oyina kudda ogama bakwagala kwembera tennakyuka. Kakati omukyala andaba. Yigira nnyo mu bakyala banno bye bayiseemu. Funa ku magezi naawe tandikayo obu business bwo wabbali. Obuteeke manyago. Oyina okwetegekera embeera embi. People think embeera embi. Even bad life is part of life. Naye akati omukyala bw'otandika okwawula eby'obugagga baawo tomwagala. Separate love and financial ability. Ebyenfuna n'omukwano byawukana. Wano tuli ku byanfuna. Finances. Diguli namba eri makerere. Economics. Industrial finance. Tubigatta na love. Ebyenfuna n'omukwano byawukana. Kyobulaba gwe ng'omusajja olina omulimo ne mukyala we alina omulimo. Tebayinza badiployinga mwenna. Era kuba muli mu byanfuna nsobola okwagala nga nange ninayo ebyange. Kakati abantu abamu wetwogera ku byenfuna finances mubigatta ne laavu. Omuganyi awo omukazi aba takyakwagala. Awo kakati omukazi bw'omuleka n'atandika business ajja kukya bakulimba. Those are primitive men. Netweza kubango ino omukazi accountant. Nojjango omunyumizo yo nonsense. Omanyi ebikazi bye mwina tebyasoma. Biri kundaba kuki. Muli mu mazzi. Munwedde ekyogo simanya kamufunza bye muberamu abakazi b'ennaku zino. Instead of having financial talk with your husband, oli kunwa bigaji. Ng'onoonya amazzi. Joli okola mu ministry ya water. Ojja kutuli obalenzi oli yakuwa omulimu. Oyagala kuba budongo. I want to make bricks. What do you want with water? Today, women are obsessed with water. Junior nonya mazzi. Junior nonya mazzi. Omukazi asobola okulya buli kimu as long as it brings water. I know what's wrong with you. And those are poor women with poor mentality. My sister. Nga tonna nonya mazzi. First have ownership.
First have a business somewhere. Awo ganonye bulungi. Oba oli wayipaze motoka. Bajja bago bambufumbo. Baba gamba konti abasajja kyebagala kyokka mazzi. Mamugwa ku bisajja nga n'ekisajja kimalaya. Those talks are for poor people. Ogwa ku kisajja nga kimalaya ne kikola bistayiro byonna naye nga tolina kyoyina. Responsible men don't play all that sex. Shakira ekintu ekyo kisussizza. Ewaliwo kunama naye waliwo ekiyitirira. Shakira gw'omu ku bayimbi ng'okunamya ekisusse. Tukimanyi oyina omubiri kale oyina ebisambi ne please it is too much. It is too much. Naye waliwo otuuka n'olaba nga yeah it is too much. Omuntu nojja ne weewenjula ebisambi ng'olinga ali mu buliri. That's not music. Aba mulimu kwetunda. You are selling your bodies indirectly. Naye nga temwajja kuyimba. Nze nina abayimbi abakyala nga wajja kulaga mubiri. Naye nga music no. And Shakira, you can do better. You can do better. Because nze Shakira nkumanyi. You are my friend. Wapita koko tukole n'oluyimba lw'okwanjula which was a nice project. Naye olaganye ebisambi. Tero kulabakawo ku stage noyambala empale. Nga it is too much for sure. Nga kiyitirira. Maye waliwo ekintu ekimala naye nga waliwo ekiyitirira. Nga kisusse. Kati ng'olwo oluyimba lwe mwayimbye ne Gravity. Golabye wabadde okola mu byamagezi. Shakira nga tonnavuma Prima. Golaba engeri gye wabadde acting because there is acting and prostitution. Waliwo ku acting n'obwamalaya. Naye nga Shakira in actual sense. Golaba wabadde muyimbi. N'owenjula ebisambi simanya ba. It was so disgusting. Kyabadde tekyetaagisa. Mudde mu studio mukube ennyimba. Shakira yatugambye graduate naye yava mu America. N'oba graduate bwe. Najja abonabonera Kampala Uganda. Awo kantule n'otuula wabula. N'ova mu America n'olinya ennyonyi CMC 2. N'okoma abonabonera obufirika mazima ddala. Nze nice. Maybe goals zanjawulo kati era nga Shakira goal ye weeri okubona abonere Uganda. Nesira nko muyimbi abona. Shakira, I don't have kind words for you, but of course I don't hate you. Byoyisemu mbitegeera. You've suffered, madam. You've been in this industry. Nzenda ndoza oba wajjaddi wajja ne Spice tebana janze nzijukira. Ba Spice ndo nayimba. Spice ayimbye nakuba ebyalo nakuba zihiti balidi babuuze ground. Ojibaddeko nabo. Oleko emyaka nga 10. Ngoli wanene otoba. No lusanya lwogerako lukusinga n'erinnya. Lusinga n'erinnya. Saazi no lusanya nendukola YouTube. Lusobola kuba hit no lusinga nyimba za Shakira zenda ku YouTube. Go sagale ground. Eyo gye bayita struggle is real. Ate struggle baku ground. Osegedde. Tusobola kola YouTube ne tukusinga following. Just kigambo primary sani nga luli eyo. Kiri eyo. Tutekayo ndoza just meri nga tujikutte. Aba ne babiraba. Ne batalaba doctor. Eje emyaka ne height. Obo obunene bwoliko n'obuwanvu oli bagamba muwanvu ne bambaga mumpe. Omutwe gwe wesese pitch. Kuli kubona mutwe empty se pitch. Se pitch omutwe nesa kumenya bwetyo. Good. What kind of hustling is that? Oh my God. Career nekufukira career. But how do you guys choose your careers? Okay, not kumacha. No choosing a career, jota fitting Fumba cake. Tebeza Shakira cakes. Shakira cakes.
oba Shakira tumutandikireo company emufule busy tumukolereo business emufule busy fumba cake nera cake zetaga ati anabikola Shakira cake simunazirya Shakira fruits akati omukolera omudala gwa fruits nemwe Shakira fruits kanyomye nno nemwe kabi yamuzilonda mutya Katonda yakutegekera kukola Shakira fruits oli eno mu industry Katonda abakusimbye bati nagamba ono ajja kumala yezuule Shakira fruits Shakira cakes perfumes by Shakira sasa naye kutimbira rubbish boti stegedde Omnigeria senga Shakira ate ndikewe eddagala lya basenga waba uli agali kubanga ndaba basenga kati ku TikTok bawe muli okufa tandika butandisi tandika tunda butuzi bintu byo tumanyi ye Shakira speciality ye omanyi kati omuntu ku nsi olina okufuna address ne kyokola ngaye bagamba nti Prima akola ki Prima atunda lusaniya bakubuza Shakira akola ki soko kiwandike wao tulabe kibana kyosobola okuddamu omuntu bwe bakubuuza omuntu agala amachana akubuuza Shakira akola ki omukali tugambe kale tugambe wabaita batoni ba foreigner foreigner bada abantu bajja aze nakubuuza how are you what does Shakira do in Uganda Shakira akola ki investor ayogedde aka video vixen Shakira akola ki bwe bakikubuuza omuntu omuddamu ki muyimbi ekisooka ugamba nti muyimbi oba owebudde abayimbi oba bayisizaamu amaaso oba basizza ebbeeyi oba okubye ku mutwe kubanga omuntu ogamba investor muyimbi omanyi first impression gyagenda okufuna mu bwongo bwe beba na bayimbi be Uganda bebo bayimba because of course ogamba omuntu n'omuntu muyimbi they will definitely go to the what to YouTube to view yoyo muyimbi gwagala investor alabenga ze Uganda yoyo muyimbi era boino mukakati kakawe ekintu nti mama radde wa gravity oba Shakira fruits tosa na mwita muyimbi tosa swaza bayimbi tosobola oh my god anyways byebyo aba TV bakyusa wano ku Uganda tewali atagambwako kyemujjo okumanya buli omuntu jamugambako kubanga ffe bafaani bammwe abagamba muntunda ki mwe muyina ki namwe muli bavunganze namwe mutunde mugere bwe bagishipinge mugishipinge kubanga era na Uganda tekola oba ina gishipinga Chosen Becky is doing something that is so alarming. Abadde ali mu kuposting omwana embeera ejalimu. Ta captioning atakola chateka ko butesi sound. Yaso sena atwaka video embeera y'omwana nga bwe itambula omwana yazimbye enzisa jassamo omwana ayiritira. Yes. Na mutulaga ne mukamwa. Oh no. So I felt so bad as a mother. Uchitegeera ate ne comment section nenziyitamu nga she's paying a def yalabika posting anavayo buchi we completely understand ntino oli mu bulumi fenna obulumi obw'omuzadde tuba tusobola okubukola ki okubutegera but that is too much. Don't fail your son as a mother. Ekintu simanyi lwaki I don't know when bwemba njogera ebyekisiru bawulira ebyekisiru bagala nzije ngamba abasajja mwemwe mukole mutya ebyo babiwulira. The time when I'm speaking sense I don't know why people are not listening. I don't know oba kubanga njogera mu luzungu kati lero kanjogere mu Luganda. Mbegayiridde buli muzadde ali eyo singokera ku macha nozaala omwana mbegayiridde nese kwegayirira yenna please tata walemerera okubeera tata w'omwana wo don't fail tolemererwa kuba mama wa mwana wo
ono omwana kijjukirwe nti nemabegako Chazeni Becky yali yamukweka nga tamuteka mu mawulire nga yamukweka because ono omwana siwa dictator me this is the first born yali yamukweka nga tamuteka mu mawulire until pressure came in a lot ojikire twakolanga ne stories wane ngo kiremerako kugamba alina bameka ochegera nga yeta chikiriza omwana Chazeni Becky kino nkikugamba and you will see the results in the near future. All of us mothers go through a certain time T that we cannot come out to say. I really want to wake up one morning and share the whole story of my pregnancy. That day women will know people really go through shit. But we keep quiet. But you say you talked about I talked about it na isa achigenda into ochegere sayogera but there are things muri mpulira ngoba you people need to know ochegera kubanga tusakwata mwana ali mweyombeera ala inshallah singa sitachogera kye kinuma inshallah singa mukama woyo mwana obulamu agenda kukula bine bintu agenda kubiraba ne wali bidiriti ku TikTok yo. I want you to remember that social media eringa archives etereka tayogera if oyiza kubanga ekikuposting sebintu bino you want help which is very what okay oyiza kubanga ekikuposting sebintu bino obuliranga oyagala gwe kijja kukakanya. Think about the boy's mental health jebujja maaso ng'akuze bino ebintu bisobola okubeera ebivumo gyali ng'akuze. Not everyone feels sorry for you. Thank you. Social media eno nkubulire tina social media eno ne bina social media eno eriko abatwagala erika abasunzi yerika abatuloga yerika abatusabire salembi n'abatusabire nnungi. Someone is celebrating that pain okukaba someone is celebrating that pain. Someone is busy saying aha checho awe mwagala agonga akaba. Don't let your enemies I don't know. I'm not even seeing him anywhere. I'm not even seeing him anywhere. He's not even saying anything. I take to chimanyi nti gwe manager wono omuchala toyina kyosobola kumugamba nti kino tokikola. Oh, you want us to ask oyagala tukiriza kishabatera kumwogerako nti yakufuga. It is not okay. Chazeni Becky, if you need help, oli muyimbi eyetongodde teri atakumanyi wano Kampala, you can wake up and go to offices. No genda no gamba omuntu obuzibu bwennina omwana ABCD kiri bwe kiti ne bwe kiti. They will help you. You can, like nga student na atambula nga tapostinze mwana ono oba gwe kenyini no kwataka video no hakona no gamba ABCD is happening to me omuntu yena gwe don't fail your son as a mother. Nina byendabye mu comment section awo ngaba mugamba oba probably it's the father bichi ate bye bintu biri real abantu babibuusa amaaso. Personally nange kyantuka ku mwana wange ate nange ng'omwana zimamange yangamba nalwala ko osimanga ne nesika bikoze bitya nga all I need was my father. Era ne mulabira nenterera. Same applies to omwana wange. Nafuna bufunyi sati and boom. Na abya musajja ku social media people have told her but single mother mugena ne munyiga nabagamba nyiga bintu byo tobiteeka mu mwana no nyiga no gamba inzo omwana wango okumulaba aganyabo nze nebuka because of it. At the end of the day, you want it, you don't want it. This kid needs a sense of belonging. Oyagala toyagala. Ono mwana yetaga sense of belonging. Buli nabagamba buli rokera kumacha ng'okimanyi ogenda kweta omusajja akuzaddemu omwana olinga tokyagala mutunulamu. Nkwegayiride by'okwegatta bikole ki? Bireke.